okuva eggula ekiro waliwo pages z'aba NRM ezintaginga. Yekolera muddemu mwasame Ronald Mayinja akikubye twabagamba temukyayina sse struggle egudde abantu bababuuka temukyayina bantu kakati muddemu mwasame nti NRM tetuyina bantu. Bwe nalabye nga tagging zisusse kino kyampaliriza okuyitako mu highlights ez'Ekivulu n'okuzuula biki ebibaddeyo. Ngenda okulaba nga Minisita Kasolo bwe yakutte akazindaalo naye ekintu kye kimu kye yayogeddeko nti bulijjo balowooza be balina amaanyi nti atagenze waabwe tasobola kufuna bantu naye neebaza gundi olw'okumalawo eri ejjoogo nti buli omu asobola okwetegegerera tubalaze nti NRM tuyina abawagizi baffe. Ne Minisita wa Museveni Robina Nabbanja bwe yakutte akazindaalo yakoze ekintu kye kimu ne ngamba kale tunuulire embaata zino. Ekifo Ronald Mayinja we yatadde Ekivulu ku Serena Hotel kijjula abantu 1500 bw'oba oyagala noonyerezaako ng'okijjuzza era ye bw'aba yakijjuzza muyozaayoza nti yeebale kutuuka ku buwanguzi naye okuva lwe kiri nti Ekivulu kino mukifudde politiko nti kyekisalawo oba tukyalina abantu oba tetukyalina abantu kyekisalawo oba tuyina amaanyi oba tetuyina maanyi kyekisalawo oba mutusinga abantu oba tetubasinga abantu ku bantu 1500 kankuzzeeko emabega. Mu mwaka 2021 twalina generations era ekiseera ky'okubala obululu bwe kyatuuka omulamuzi Simon Byabakama yagamba nti Museveni awangudde n'obululu obukadde 5,85 ne tuva ne tugamba bannange batubbye akalulu ebivudde mu kulonda oba mu kubala obululu tebibadde bya mazima na bwenkanya n'endyoka nkulabira abawumba tuutu bw'obwonge era baminisita abamu mu bbo nga boogera obuzibu bw'abano butakkiriza omusajja abakubye akalulu n'enkoona n'enywa Museveni abakubye akalulu n'enkoona n'enywa tudde abantu abagamba nti baafuna obululu obukadde 5,85 be bali mu kujaguza abantu 15,000. Gwe kyogamba nti pateyo bw'eba yafuna obululu obukadde 5,85 nga Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi abakuyegera bw'afuna abantu 15,000 ojaguza ki? Kubeera mbadde nsuubira nti okisuubira nti agenda kubafuna ate gwe yawangula okulonda n'obululu obukadde 5,85 obululu obukadde 5,85 bw'obutoolako abantu 15,000 ebeera percentage ya mmeka teweza na 0.10%. naye ondaga ojaguza ki? Kubanga omuyizzi omutuufu alina empologoma mu kisibo bw'ajja ng'ayizza akamyu n'ajaguza nnyo era n'ayita ne pate mujje tujaguze bannange enkutta akamyu automatically empologoma abeera teyagiyigira mu butuufu bwa kugiyiga either yagikuba kalifoomu oba nga yagikuba essasi n'aleeta kiwedde eggwate. Omuntu alina empologoma mu kisibo nga lwaki obeera ojaguza akamyu k'oyizze? Kino nno kibalaga kibaganda bangi nti minisita omulamba n'ojja ng'ofunye abantu 15,000 n'ojaguza nnyo n'ogerega ne neighbor side B bw'atakyayina maanyi bw'atakyayina sse bw'atakyayina bantu kyokka nga gwakireiminga nti twafuna obululu obukadde 5,85 obululu obukadde 5 obululu baba abantu obukadde 5,85 n'ojjako abantu 15,000 ne bajja bajjuza Ekivulu ky'omu ku bammemba bammwe era eyabakuyegera okufuna obululu obukadde 5,85 n'ogifuula achievement kabonero ak'essimbalaala nti naawe wennyini amazima ogamanyi naawe wennyini ekituufu okimanyi nti tewawangula kulonda. Gwate bw'oba wawangula okulonda ojaguliza ki abantu 15,000 abavudde ku 5,85,000? Museveni nakugamba nti olina ba ministers baddandala olina ba ministers abajega nga buli obaddeyo omutwe bakugulumize ate beesanga bakusimidde entaana bakunnyise bunnyisi weesanga bakufudde omuntu ddandala atategeera weesanga bakulabisizza ensi bw'otaawangula kubanga nze asiiba ali omuceere
asibaali emmere gye njagala lwaki lwenfunye essowaani ya katogo nekubya ebifaananyi n'enteekayo ku social media mutegeere bwenfunye ku kyokulya olwaleero n'ebigambo ebigamba nti alhamdulillah ai Allah oli w'amaanyi nnyo nange nfunye ku kyokulya olwaleero naye nga bw'obeera mu banno bagamba ffe n'enkoko yatutamaatamadda tukirya buli lunaku tulya omuceere tulya akanyama tulya ebintu bye twagala naye essanyu ly'ofunye ng'ofunye akatogo n'okujaguza kw'ojaguza ng'ofunye akatogo kabonero ak'essimbalala nti tobadde mukkufu obadde muyala era akatogo kano kakuyambye nnyo kyekiri kyeggambye nti omuyizzi ayizze empologoma oba ayina empologoma mu kisibo bw'ajja akuulita n'akamyu n'ayita ebikujjuko nti mujje tunywe omwenge bannange njizze nnyo omanyirangawo nti eno empologoma gy'aterese mu kisibo teyagiyiggira mu butuufu bwa kuyigga wabula yagisooberera either yagikuba essasi mu kugulu kyekyo ekiwundu ky'olaba yagikuba kalifoomu n'aleeta kiwedde kubanga nze sirabangako muntu gw'owa nnusu 100 naye ng'akugamba nti ku akawunti ninayo obukadde 10 n'afukamira n'abula n'okukukwata engatto ku kigere munnange onnyambye nnyo badde sirinaamu ng'alina obukadde 10 ku akawunti naye gwe omuwadde nnusu 100 n'akugamba nti onzigye wala omanyi ffe abaavu tetusula kumpi buli alina kyakuwadde omugamba munnange onzigye wala n'otuuka n'okumugamba nti onzigye wala mbadde siri kumpi naye ng'olimba nti olina obukadde mmeka 10 ku akawunti so aba NRM mwerowalinze nnyo mwekakkanyiza nnyo omusajja Museveni mumulabisizza nnyo to the extent gw'ogamba nti wawangula n'obukadde 5,885 naye ng'oli mu kujaguza abantu 1,500 mbadde mmanyi nti bavudde ku bano b'olina obululu bwe wafuna kubanga obululu baba abantu ekibiina ekyafuna obululu obwo abantu abo kiremererwa kitya mmemba waakyo okufuna abantu abantu 1,500 era singa aba bafunye lwaki ogifuula achievement n'okuvuma neighbor bigw'ogamba ensi nti wamuwangulira mu mazima n'obwenkanya ate lwaki ogamba nti yalina so okusalawo anaagenda mu kivu n'ataagenda ate n'okikkiriza nti yabadde agirina bw'aba yabadde agirina kubanga sene egamba omuntu genda mu kivu oba togenda era yesse eyalonda nze abalala ogira okyalinda bwe kibanga omuntu alina sse esobola okugamba nti oyo omuyimbi wadde yabayimbira ennyimba nnungi naye yatulyamu olukwe temugenda kumulaba era ne batagenda nga bugee nti bulijjo kibaawo then lwaki onkakasa nti teyakuwangula onkakasa otya nti teyakuwangula ommatiza otya nti teyakkuba kalulu ng'ate wano olaze nti bulijjo yayina sse n'ojaguza abantu 1,500 abavudde ku bantu obukadde 5,885 bulijjo gy'ogamba gye wafuna mwerabisa nnyo nammwe Museveni ate mmwe musinza omusuula ebbeeyi Museveni ate mmwe musinza okumuyiwa evviivi naye era nesseewuunya nnyo bw'ate olaba minisita wa microfinance yasobola okuvayo n'agamba nti ku ssente z'ekibiina oba ku akawunti z'ekibiina kya National Unity Platform mukyala wa His Excellency Bobi Wine Mama Babi Kyagulanyi y'omu ku basayiningako kakati minisita wa finance nga tamanyi na protocol ku byansimbi obeera omusuubira kukola ki ekisukkaawo kolowooza ki ekisukka ku ntegeera ye kikyasobola okukola ekisukka ku ntegeera yeeyo era tewali nekireeta n'ekidomolera kya bidiko Robina Nabbanja naye n'ayogera kyekimu ku bantu obukadde 5,885 ng'oli mu kujaguza abantu 1,500 kabonero ak'essimbalala nti nabo obadde tobasuubira wano wetukubuuliza obululu obukadde 5,885 bw'obeera wabujjawa besides mbuuliraayo omu ku ffe eyali asinadi campaigning Ekivulu kya Mayinja ffe munnange tuli ku nsonga za ggwanga nkiddamu ffe nga ffe abantu tuli ku nsonga za ggwanga
era bw'oba wasuba okukwogerako nga tetunnayingira nsonga za ggwanga byakusuba tewakyali budde bwekyo. Nze Yekolera Itongwa mbuzi lwefa